12 zennyini abantu babadde batuuse dda okubugiriza omutanda mu misinde egy'okukuza amazaalibwa ge gyakazibwako erya Kabaka birthday run. Kiteeberezebwa nti abantu abasoba mu 13,000 be beetabye mu misinde gino, okwo nga kw'otadde abawangaalira emitala w'amayanja. Omutanda yakubiriza abavubuka obutabongoota mu nsonga za Buganda wamu n'okubeera abasaale mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya, olwo tusobole okutuuka mu mwaka gwa 2030 nga mukenenya tumulinnye ku nfeete. Abantu babadde basanyufu bya nsusso, beebazizza Omuteregga olw'obuweereza obulungi ng'ayambibwako Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Ago ge gabadde amawulire MRU TV, ng'okugakusomera ndi Muwonge Michael. Ssaabasajja Kabaka awangaale.